Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye ekyo kati bye bibula mu Uganda tubulamu ebyo okutegeka enfa yaffe kwetegekera na kumanya okusinga okumalako abantu emirembe Bannayuganda abali eyo Bannayuganda batusiibulira tunyumizzaamu kyemmanyi ebibuuzo ebingi ebimu ku ebyo tetusobimalayo nno ebibuuzo by'abantu naye tulisiti obazzeemu n'obannyonnyola tubasomesezza balowooza mbozze tukoledde nakato surprise mbolo tukolayo busikiiti omale ogende ku Lwokuna tuli mu kuzaayo empapula tutwala emikono ze twakuŋŋanyiza emikono egisoba mu miliyoni 4 era kantwala omukisa guno kuweewunyisa omwagalwawo Bannayuganda ngenda bakolera surprise Uganda yonna ebimu ku byogenda okukola nina surprise ya Uganda yonna esooka ngibabuulidde yakubatwalako Bulaaya kati eryokubiri bagirinde togenda ba surprisingayo nga tonnajja mu ntebe tukole surprise eyo nanjesunze surprise y'okusurprisinga Bannayuganda all Uganda ntugenda bakolera surprise ate ngero jikubuuza tojoge ati Bannayuganda bebaza abantu bange abali mu byalo mwebale betwatuuseeko ne mutuwa emikono ebizibu byammwe twabitegedde ebisinga bifaanagana n'ebyaffe naye njala okugjawo kino ekigambo eky'omuntu agamba nti abantu tufaanagana teri muntu afaanana munne nsomesa nnyo Bannayuganda babe nga bayize oli n'agamba nti gundi anyumye nga gundi ennyuma zaffe tezifaanagana okimanye ennyuma yo tesobola kufaanana nnyuma yange naye Bannayuganda bava ne batandika okwogerera Peterson onyumye mu nnyuma ya gundi ennyuma zino Katonda yazikola n'omuzungu n'azidesigninga teziri kwatagana forever and ever teri nnyuma efaanana ya muntu okategedde ennyuma zaffe za njawulo n'obulamu bw'abantu bwa njawulo tebusobola kufaanagana ne kana abakazi bagamba abasajja bonna bafaanagana I don't care where oli nayimba nakayimba mba basajja mwenna mufaanagana atwala eri bonna yabamalayo ensi yonna Bannayuganda tuyige kiringa bagamba ffenna tuli kifaananyi kya Katonda kyokka Katonda yali akyukakyuka afaananako nafaananako we are created in God's image nedda ssebo Katonda yefaanana yekka bw'otugamba kati Katonda ayinza okufaanana kapere naye amwagala anti Katonda ne Katonda aba mu kifaananyi kya kapere n'akyuka n'abeera mu kyange n'akyuka n'abeera mu kya mpozi anko kato yawummula Mukama amusaasire naye mufaananamu anko kato twawangaala nnyo naye era tetusobola faananya nnyuma tusobola okufaananya akafeesi naye ennyuma nno ennyuma zino tezifaanagana era baana mmwe mukole ebyo mulina okukola muve ku nnyuma z'abantu nyongera okwebaza Bannayuganda abatuwadde obudde abatuwerokaminze bbanga lya ddene nga tuli mu ati naye nga baagaana otwaniriza naye ate baalabye mu kifaananyi kino ekyobukulembeze ne bannyaniriza era kantwale omukisa guno njala okwetondera ebintu bibiri maaza wano ku kamera ekisooka olunaku lwa surprise lwe twakola nkwetondera lwali luzibu singa baakunyula singa wannyuka jjukira mwe muli basiraamu bati batunyula ku musanvu awo ku 10 ate tubeere Masaka mu kuziika so nkwetondera olw'ekyo ebyajja obubi mu ekyo binsonyiwe aze njala okwetondera funye omukisa ogutuulako naawe waliko boosi waffe abantu bano abamu bakimanya abafaani b'okumukutu guno bagambye mu bakimanya mulimu abakimanyi nina ne yankubidde ng'ali ku mukutu nga yakulabako twakolako ffenna balaba eri shomo wali gye batutwalaganya n'amajambiya balaba n'emirimu manyi Abannayuganda batutereka Munnayuganda buli lwolabikako booti bajjayo ebibi ebyo byonna n'ebirungi sekatwala yajjayo vidiyo ng'afuuka ku kkubo ne ngamba Mukama Katonda nga nowena fuuka tewaaliwo kamera
kati kati mune oli president oli mukulembeze kantwala omukisa guno n'okwetonda twakolako ffenna naye mu kaseera ako ndowooza twali tukyalina obubuto waliwo ekibi nga kikutambulirako nze kati oluvannyuma nazuula ekibi nti nina ekibi ekinnemeseza obulamu ekyokwekambuwaza ebyekijega kyekyo mazza nsaba kunsonyiwa nze ne mukwano gwange Sami Kitonde kijja. Sami aliwa ennaku zino yabadde atambula mu mikono gyali eyo ne mami we yalwala twali tubotodde akajji ak'okujja mu uptown naye sitaani tetuwaliza sitaani kuba ffe twekema nsaba otusonyiwe tusonyiwe tuzeewo oluganda lwaffe wadde tetujja kudda mu bizinensi emu naye tuzeewo oluganda ate wankubye surprise nze support weyeetagisa eri omuntu era owankubira nonga nja surprisinga nakato tujjeyo empapula nakuleeterako ebya past nti ate twali bwe tuti ate nakulabako eno nalaba bulabi nti Peter Netters by the way ne owankubira negamba nyina flight naye olukomawo ngenda kugamba era olwakomawo negamba ssebo ndi mu ggwanga nakomyewo kati oneetaaga wanawa that is me by the way nga si pretendinze wali maama waffe eyatulera nsaba otusonyiwe kijje ku ntobo ya mutima gonza ogwange gufukamidde sobola fukamira tetwandibadde nga tutudde wano nsaba otusonyiwe ebyaliwo byonna twabikola mu butamanya bwali bujjega kuba kati Sami wange oyo ali eyo mu kyalo asila bulamu butambula bubi asomesa kasomero ka primary tebamuwa ssente yakyuka nze ate bwe ntulaawo n'ezijjuka bye watukolerako olunaku lwe twanoonya ebitabo by'omwana ebya sisita wange era buli kaseera ambuuza opu omuwulizaako omukubireko ewaka eno maama bamugulireyo akawunga nemugaba opu ennaku zino ali mu Amerika ne mulimba obutamulaga nti twavaawo ne tusaba otusonyiwe nze ne Sami. Sami agala nnyo okunoonyaako naye simanyi oba akuweereza ku message njala okutwala omukisa guno netondere ankokaye wisdom eyatuconnectinga ankokaye lyali ddaala lyaffe netulijjawo netulisuula ku nnyanja ligende naye ankokaye waddala by the way yabanconnectingako ankokaye nkwetondera saba otusonyiwe kuba nze afunye omukisa ogutuula ku podium ennene saba otusonyiwe nze n'ekitonde kijja tukwetaaga mu bulamu tumisinga kiri ekigambo kya Gideoni bingi bye tukujjukirako bye twekubiramu amasimu netwogeramu netugana naye bannaye enewe kyajja bwe kiti but naye by the way just to me ku bye tuzze tulaba mu nsi ate nyina bye sinyigira ku bantu kale nyina ebinyiiza bye batasonyiwa n'ebirala ebyesonyiika n'ogamba we can move on with this nsuubira sayina nsonga lwaki sikulaga mpisambi naye sayina nsonga yonna eŋŋaana kukola kyonna naye ebyaddala when I saw you weesimbyewo you're trending I was happy for you ne wotandi nkubidde kunneetaaga nze nsanyukira gyendi era nze ekintu kyonna mu bulamu kyensobola okugattako omulala whether oli mu bulamu bwange oba toli okuva ku ntobo y'omutima gwange nkikola nze nsanyuka nkimanyi nti newoba toli mu mikono gyange naye n'okuba akagi because I saw your mom I know your sister by the way nzijukiza omwana nti namuwa ebitabo ekyo mbadde sikijjukira but oyina omuto waakutunuulidde ne bw'oba tobedde bulungi for me but oyina abalala eyo b'ogenda okukyusa kyekyo ekimaking ensi very beautiful. Omwana oyo omuwala kyekyamuddisaamu mu ssomero agamba nasuubiza
Hope ne kaye ku simu musawo agenda beera dokita nsomye senior 6 njigudde njagiddamu ne wezirira emirundi 10 njiyite aba bantu bandabeko nga nfuuse omusawo oba abaana baabwe balinda bako bwaguteekinga bwatyo neyeewaayo saba kisonyiwo abajja kikola by the way ndi okay sami naye musonyiwo ne bano bonna bendi nabo tebabimanyi actually no, they don't know anything. This one is my brother. You are your mom, Junior. So they don't know our story. He's my brother. He doesn't know our story because Salaba watching nene. Twaita mbizibu. Kubalala Peter kubaninanya abalala kati mwajja ne mukola ne falling out. Na ate nyinawo team ate yanziba. By the way olubbo lumu walumanya. Walono lwe batu ono. Jofeti we yatuplanning. Ne batubana mwe baba, right? Ne tujja wano ne ka video nkayina musimu nga police eyingidde wano omwana n'amala n'atuddukako kati story eyo wagirimu nzize najanira abantu banzize emabega ne banziba ne batubbako ne kamera ayimaka gye twali tukozese yali etuddawe ennene ayimaka bagibba baddamu ne babba ayimaka gye mwalekawo leka olubbo olwammwe baddamu ne babba olubbo olulala buli kye nalinguza ekipya kati leka olubbo olwo lw'omanyi olubbo olwo lw'omanyi we babbira kamera eri batubbirako kamera R5 twabuza laptop singa nnya kamera endala awo twalina ne kamera yakaye ne bagibbiramu kati olubbo olwo omwana oyo lwe yatusetinga ali eyo nno ku kyalo yalinga eyagwa eddalu gyali balowooza bannalogana mulogenzi oyo kimugwanira gwe gyali yatuyisa bubi mukwate musibe muleke kati era namuleka kati Peter bwe bibanga ebyo byonna byatugwako ne biyingirira emirimu gyaffe byenyini byatudisorganizinga twatuka jukira ne kamera gye batubbirako ku Ntebe Road wali eyasembayo yali yankokayi kati olwo batubbye ebyaffe byonna biweddewo atwazise bagibbye babbiddeko waaka kwegamba everything was a mess kati otunulye byonna byoyisiseemu n'ogamba kati nyigire Peter ne Sami olwabona obuntu obutono kati ate olwalyabbye birimu zitemutte wangambye okujja ngamba kanzije maaza mwetondere mu kamera anti oli kyebayita omukulembeze kubanga oli president abantu bangi abamu abamanya nti tukola ffenna abali mu mawulire ne ba YouTuber batuyita nnyo nga jangu tuwe story ya Hope mugamba Hope ffe tukyakola naye wakuba twakyusamu alina byakola naffe tulina bye tukola bwe batyo nabo baba ali beesunga tujje twogere kale buli yenna munjogereko mumpayirize kubanga bwe biba but ensi eno yeetoolola it's a matter of time you give it time nze sikubengako na busungu by the way bonna beŋŋamba about you njogera ate birungi byakati because I want them to receive you nga Peter ono saagala baleetera nti ate kati twayita mbino yali bwati I don't care sisobola nyumya na lugero lwo mbadde nze ne bano bonna abo kaboyo omwana ali awo by the way batubba ojukira batubba ntudde awo nkaaba nkuba mirango oyo mwana kolo yankubira essimu n'aŋŋamba mami njagala oba yansaba ki kyali yakwetaaza Isaac nga ntudde awo nammwe nga mpulira nzirisi n'olwana olutalo lwe n'olwana olwaffe nga simugambye nako what I'm going through kati ensi eno by the way nsabira nnyo obulamu omanyi lwaki olumu nsaba obulamu mukama atusisinkanyeko mba sibusaba nti atusisinkanye nga tuli bubi naye time bwetambula mwetegeera mwongera okukula wayogera akagambako twali awo mu kayembe n'ogamba yala tufuneyo olunaku lwa anniversary 10 years tetwaweza yadde 2 years nabagamba njagala tukole bucyenga tulina anniversary twejjukanya because nabalanga binene kwanze nze kyomanyiko nti nze muntu akola n'omuntu nga saagala kukula nzekka bwemba n'omuntu ku ttiimu unless nga tontegedde maaza tusaba kisonyiwa nze mune natuuka era kati ondaba Peter towandaba nga nze okukolera emmotoka nenjekalakatira nenjiggusa nakendeeza abantu mu bulamu kubanga pain ebadde nnene abaana baddamu ne bakubba basabire mukisa nze omubbi yenna musabira mukisa ayimaka mwaleka amaka avudde Dubai in fact olunaku lwe yajja twakola surprise ya full figure kwolo kusula motos netugisabukulula mukwano ne bagitwala kati abaddako abo mumujjukira
wiidi Wiidi mujjukira. yakomyayo ayaya ne banziba jjukira baamanya bali tolina kyobakoze wiidi yalaba ku Jofet n'amanya tolina kuba ye yajja kyobakoze n'alipulesinga Jofet. thank you Naye ate n'akola omanyi lwaki ffe ebisembayo abamu tetwagala kukola kibi kinene kubanga ojjukira akuconnectinze. Okimanyi ffenna tuli mu kkubo lya nkoka ye. ngera oba Kaye nekyaliwo wisdom n'omugamba ntandikidde wanaga atobonaabona nyina abana bayithaye nayina abansumbwa mwajja nga weebali naŋŋamba kati bajja kukolera n'abaintroducinga n'aleeta Sami n'abayita that day tufuna meeting ne twogera ebintu bingi ne tujja n'oteekawo ennyumba nti buli omu abeere free abeere comfortable nenjagala nga nze njagala nnyo manye okukola n'omuntu nga mental olyokke tusonyiwe physically ng'olyokke financially tunoonye ssente tusonyiwe maaza naye nga ndyokke by the way ate nkwagaliza bisinga kuva ku mutima sikiina kuva ku mutima buli kimu wasazeewo tukikole kitambula. Nenkugamba kati olaba abantu munepita balowooza osaaga badde bakubye n'ekibulooka negamba komawo oyogere ku reactions z'abantu bino bye beebuuza era nali nsuubira nti maaza keyadde bamukubye tajjalaga bintu bino sha naye tusanze ebizi kati ate gwe walabako ku lutalo mu field olutalo siriwerabi natuuka n'okugamba Peter abantu abatuukanga nga batabuse ebyansi musuulewo buli kimu tugende era eyo show musuba musogira Peter we Canada omwami bali bamuyita Peter twasanga omukazi we nga alina omusajja omulala mu dduuka n'oŋŋamba omusajja nedda kamwambale naye agamaanyi nga towagakozesezza ku gundi ono yakubidde olaba maaza natuula nenzija ndaba nempa obudde wenna wafuna kunaamabwa kweyo natuula we nava wano twafuna bingi ebyokuyiga mu bulamu kati jjukira ate omufere olwo nga mugenda online mulanga kamera n'oyo omufere n'abavugisa amafuta mbu kamera nagirabye munteereko ssente byonna bingi but ebyo ebintu byonna bimakinga life okubeera beautiful ate bw'oŋŋamba nti wabiyigiramu kyekisinga obukulu nnyo natuula neŋŋamba obusungu buno bwakijega ate tebuli bokka saba nnyo Katonda ekyakinzijemu kyonna kigende buli lwobanga olina kyokola ne wabaawo ekintu ekikuyingira mu mulamu omumanyalo Katonda kyakuyisaamu obusungu bwe twali nabwo wali ku surprise eri eya Peter negamba nedda ffe bwe tujja mu bantu tufuuka basiru kuba kiraya tetulaga maanyi bajja kuttira awo ate omuntu gwe abaamulumbye ekyo manya kikulidde tuwete tugende bane Peter n'oŋŋana nedda mother mukwate wano mwambalire twafiirirwayo mama wange akwegomba okukulabako era agamba omukyalo oli yajja nga siriiwo eyagulira Eve ebitabo ali luddawo oyo gwe twali tuli awo gamba bannaye bateereddeko 10 livudde eno aliwa nsaba onsonyiwe ne muganda wange Sami ali eyo mu kyalo alina mataba awo atetenkanyiza obulamu badde sinawe neetonderera nkokayi kaye yali atwagaliza nnyo akakola kino kiva ku kino kaye yatuwa nze yampa obuvumu kuba nabasanga ndowooza mukolagana naye naye waliwo ate nandicomendinga nga nanga ndaba nti kaye ate alina ekintu ekirala omuntu kyotasobola mulabamu nsuubira ku mwembi ani gwe yakwatira oba laptop n'amuwa gundi Sami Jofet bye yatubbako ate nga naye talina nnyo naye talina kati ate maaza omuntu wabeera nawe tasobola kumanya oba okitegedde naye omuntu wakuvaamu kko bw'ati asobola okutegeera saba otusonyiwe byonna banaye abatulaba omuffe tumuyita maaza si hope kuba we muyita hope ndaba nswala nzekka maama waffe yatulera ne tulya bulungi ne tulya ekyennyanja ky'emulungu buli kawungeezi nze mmanyi mwabagikolanga mwagala nagamba leero kiki twayita nnyo naye nga tezibula ezo zaali tezibula Mukama atugabirira ate okumanya oli mukazi waddala waliwo mu bizibu byafaawo byagwe byokumukumu neŋamba lumu nagamba Sami neŋamba mukazi atugobye tuzze n'ebisiraani
Twabibulirako ne Danka ne tugamba mukazi Anko Danka Munamityana tugamba atugobye naye Maza bali kuyana mutima mulungi kusaba nze ate ebizibu tulwana na biyitamu na muntu tebingobya muntu seerogoza omanyi kati so akuddira muntu mugambe mbono wa bisiraani mu nsi simanyiyo muntu gwentuuma bisiraani nze sikirina mu nze nti mulabe bwentyo bati bifa kuffe wano communication ng'eganye bwe ndaba ng'omuntu musika musongere eno nga tebigira wali ku kyepukulu n'endaba Brian ow'ebifaananyi Brayo pictures nagamba opo muwulizaako namugamba muwulizaako naye tusonyiwe nze ndi okay by the way nsaba nabasonyiwa nga temuŋŋambye ebyaddala byonna byaliwo abantu bankoze ebisembayo bino bitono tumi ku myaka emito ndabye ebinene kino it was something small era nga nkimanyi nti ate kyatuyingiramu ne tukifuniramu n'ebizibu emirimu nga ndaba giri mu kufa tulwana and you know how much bwe nakispendingiramu ne bye nafiirwa tuzze omulimu engulwe ng'olwedde munsanze mu pain kati nga ndaba njagala tulwane kati nga ngamba ate ne bana era nabo badda mubiri gye mbalengeza gye tulaga bo tebalabayo naye nga nze saabangako nakyange nti kyange nzekka it was fenna nze muntu eyajjanga nti banaye mumanyi ono kasitoma tumukoledde antiipinze era ne tiipu eba ya fenna abatulaba ffe twali tuwangaddeko ne Maza nga tusula mu nnyumba emu tulya ku sowaani kumpi emu kuba twafumbiranga wamu lwetafumbye n'olumu nabe bannaye ne bamejidisi abaaliwo ng'olumu oga tewali kufumba kugenda kulyako bulungi ne tulya bulungi mukyalo ono waba agula olugoye yali tagula lweka akutula n'agamba londa olugoye n'omugamba nkutte lw'ataano n'agamba ate ataano kyeki Maza bali kuyana mutima mulungi naye nkusaba otusonnyire ddala Eri bwayise wavaayo nzijukidde nti twagendako wali Nabweru awo nno mu Kafunda gye naggamba era gye nambeera twagendayo okutandika obbeera ffenna twasooka eyo nkyaliyo eyo ne mu Katanga wano naye eri gye mpangaalira Nkatanga wewaka manyi nze nali mbaddeko naawe nenkulabamu ebirooto ate wendaba ku bintu ebityo mbanjaga n'abantu baffe abamu bakyuse ku bulamu bwe tuyiseemu Franco Kayi yateekangamu essuubi teyali mugagga naye nga bwe ku bantu abaagaliza mu industry Kaye ajja mwali yejjako kayina kozi omuntu tamutegedde yatwalako omusajja okuba oluseke nga talina yali talina ya appointment naga mujje tugende tukuba oluseke ng'alumbisa Kibuli so kane batukwase ate abeera mu lawudi nga yasiikudde eddoboozi lye bw'ati ne bakwata ebbaasa ne bagituwa n'akwata ku yiye n'abawa naga mugende mweyagale Uncle Kaye he has that good side saba otusonyiwe era onsonyiwe batubye kamera buli kimu akutteka kamera kakatuwadde tukakozese bakatubye teyayomberako kamera ye Kaye si ye musajja omuyombi ate ng'olwedde batubyeko ne laptop ye gye oba Sami laptop Sami agikose nayo bagitubyeko naye ndowooza yatuula n'agamba abantu bano waliwo ekitali kituufu Maza saba otusonyiwe nze ne Sami era Uncle Kaye mutebere mu video eno omanyi nti neebaka wano mu ddiiro nga batubba ekyana n'enkigamba omanyi Peter nti nagamba ekyana galawo galagi n'enkigamba nokigamba lwaki osuze emmotoka yange ebweru omuntu abbamu bubbi leediyo n'akuzza emabega leediyo ya bbeeyi nga tutudde awo twogera nkigamba ntambula ekintu ekyo sikiraba ku kkubo sikirabangako mu kkubo nga ntambula nkiraba ye bulenge eyo gye kiri gye kibeera omubbi nabba n'aleka epiki nakyo we babba nakyo bwe kyabagulira babbe bakiyitamu kuba nakyo kiri bubi ojjukira omulenzi eyali awo yali atudde awo we twaleetera poliisi yali mu ddiiro eyo singa twakwata ono kuba omusajja ate yayingira ne yeefuula omukongo abo baali babbi singa twakwata abantu abo mbuyina ne buvidiyo naye talina kyalina mu bulamu komya
lwero mutabani wange oyo ankubira ngamba mami ku ssomero baagala ki ne ntunula bwenti nga ndi bwenti ntudde ku sementi Isaac akyasomera eri gye twagenda Namugongo agenda mu S4 next year mukama amuwa omukisa Isaac mwana wano oli ku kituufu gasi olina kwekuuma bwekuumi beera wofuna ekizibu kati nze nayiga bwe ndaba nga nina ekinsijjako sooka neneewaamu space nengenda nenga Katonda wange nsaasira busaasizi sikyabikola nzira buziwale nga Katonda wange nsaasira ngenda kukola ekibi saba mwoyo w'ekibi agende nze Katonda bambeera ku seeti nenyiiga naye obusungu nyiiga nzize waka mu buliri bwange wali mmala kuggusa mission nze bwe nnyimuka nga ngenze ku mission tugenze ku mission kuwangula emala kuggwa nendyoka ntandika gundi onyiizizza ku seeti gonzizeemu bubi ku ttiimu gw'ogambye bwoti era nze nze nakolako ne maama wange ne mugoba nakibagambanga ne bano nakibagambye ejjo nga tetusobola kukwatagana ne mugamba sigala nga maama tokwata budde bino nze ndikolera bakiraaya nti oli siro tokwata budde if I can do that to my mom gwe lwaki bwe mba ndeesa omuntu oteeka omuzannyo muki mu mulimo mama ne twawula n'agenda mu mirimo gye kolera ewuwo omuzimu gw'ekibiri egwagwo ali ogenda Dubai nga tukusuubiramu ebirungi okuva e Dubai ekyo naye kasita Katonda yazzeemu n'atugwa kyobulaba nti obulamu kiba kirungi okubaawo kyova nze sisobola kuba na mulabe wange ne musabira nti va mu bulamu oba obe bubi ate si bantu bonna nti okufuna misunderstanding mboloba enemy wange nze Peter tobanko enemy wange bati nsirika nze lwakuba ndi muntu agenda okwesiriikirira even if it takes me 5 years mpaka lw'olimanya kuba nze mba mmanyi side yange nze Peter neebaka ne ŋŋamba where did I go wrong era nagamba ku bantu bano nasobyawa kuliko amanja kuliko gwe naluma ssente ze kuliko gwe nakumpanya mbadde ndyanze kanti neŋŋamwe temukwata kunva nze ndidde enkoko mumulye kino nze Peter gwe wali toyagala nakulyanga nnyomba nze nafuna nnyo olutalo naawe lwoba otaagala lya mmere nze nenga nze siba n'abantu batalya mmere lwaki tolya nga tuyagala nga era abakozi baŋŋamba tugimuteereddewo tayagala nga mbuuza bye tufumba by'otayagala tukyuse era nze sifumba mbunze kyenjagala kulya kiba ky'abantu watusuzaako mu uptown so nenga akwagala nnyo akulowoozaako era tujja funa lunaku nga sirwa kamera munoonye kuba nange simunoonyanga kaali wala ne twewuliza ku ssimu munoonye tujje nayitako emukono ayina we yatulaga emukono twali tugenda kukola n'atulaga olaba emukono mu katale ekigwa ewa taata we naga taata we alimu eri eyo kati lumu nayitawo jjuzi neŋŋaba ne oba Sami akyabeerayo oba taata we yaddayo kawe wa taata we step mother n'amulemesa ensi nzijukirwa bwe yali yannyumizaako step mother we naye era nagenda ne nnoonya maama we olujjukira oba waliko oba yalukunyumiza bunyumiza tulina gye twali tuva naŋŋa maama wange abeera saidi z'e Kasangati twali ffennayo twagenda ewa jjajja ne tusangayo jjajja I think bayitayo bulamu ne tugenda ne nnoonya maama we waliwo yali abeera nga gundi oba waliwo guest house eziri wewe yali akola mukazi wa ne tunoonya ku maama we ne tumulabako because gyali Sami naye nga obulamu buno mukama mulungi kama mulungi atukuumye ekikulu obulamu bwo bubaawo kyekisooka kasita obulamu bubaawo kati nze nkugambye omwami oyo kati bino byoyogedde agenda byewuunya bwe yankubira ku ggwe singa omanya comments ennungi ze nakwogerako ojja nakutya ne bw'omukubira essimu gwe nkugambye nti omwami omuyita Kibuuka akwagala nnyo simugambangako mbu nalinyiize naawe yaŋŋamba in fact yankubira nabo batera otuula ne boogera balina shows ze bakola ina YouTube channel bagita Amet TV naŋŋamba waliwo gayi gwenda bono wannakato nga tonnaŋŋamba surprise ye yasooka okuŋŋamba omwami oyo naŋŋamba gayi wannakato ono wamulabye konze mpeereza linki n'akumpa ne mugano nno oyo mutabani wange bambi naŋŋamba ishifa mutabani wo nti mutabani wange kati ndayira okufa simugambangako mbu twafoolinga out bubi oba ki
namugamba era agenda kubeera surprise n'ensonga eyatunyiza tebiriimu kati nganza akoze n'abantu alina experience z'embeera z'abantu noonya ensonga nti lwaki mbanyiigire teriiwo naye namanya mujja kutuula wande mukaliculatinge either omu waaba yawaga munne still mujja kutuula tewali saawa gasami ekibi kyalumbanze nekitwaliramu nesami kuba twajja ffenna waliwo noono omuvubuka yalina ebigambo netumanyi oba waliwo yali atukubira wiidi nga naye akuba kadingidiike era we twagenda ennaku embeera yatunyigamukko kuba kuddamu buto kugatta bulamu sami naŋŋamba mwana sirina kiddako sijja sobola tuula waataata mugasooka oddeko ewaata ebisenge byammwe twabiggala byali byammwe ne tubisiba ne bisigalawo nga bikalu nemugamba jukira tugamba ogenda kutukubira nabagamba naabakubira neŋŋamba nagasami tugenze olwo naye twatuula katonda n'atuyisa nampisa nze mu bintu sami yali ayagala kwetta okakasa nemuga sami sooka ogende ewaataata eddi biseera ki bwe wagenda mwabeerako mwenna twali naye ennaku nga 2 n'agenda embeera nga yakava wano mweri ebbanga mwezi gumu embeera neetabuka nangamba omanyi Peterson kanfe nveewo kuba nze ayamba maama nze jjajja ntunuulidde wetubadde wabadde yalina alusa ziri embi nga nwana nazo wetubaddeko ewaka nga wetulina wafudde sitaani atubye tugenze kati ani agenda otuyamba toyina bagagga siyina bagagga taata wange mugagga nnyo netasobola kunyamba kiri awo kuba aliko amuliko naddayo kaawo nakolako ne muzeeyi ate nga yali yeewala okukola naye olwokuuma okwekuuma omanyiko si kantalo kaŋŋamba kaafunaawo essomero gye kasomesa ku primary abeerawo lwambeera naye nga gyali mulamu namugamba lwaki tokubira ku woopu naŋŋamba ndeka maaza mutandike ntya bwe mukubira nambulokinga twamunyiiza anti temwandaga interest omanyi mistakes zisobola obbaawo ensobi zibaawo naye waliwo omuntu akulaga interest nze ate natuuka ne ŋŋamba kati kyagala kukola n'abantu nga byakwesibako nga nze nzekka ayagala njagala okukola n'abantu nga ffenna twetaaga kuba ffenna tetuli bulungi ffenna twerwanako kubaako we tutuuka pita ojja onneetaaga nange neetaaga services zo kindage nti onneetaaga nange nze nali nkibalaze nti mbeetaaga byonna nabikola nze muntu akeera ne ŋŋamba tukyuse engoye z'oyambala tekiba mu bubi nti neeraga njagala tufiitinge standard nti tukole kino oli omwana ajjukira alusa zamutawanyanga ne tusooka tumala ebbanga nga tujjanjaba yajjanga ng'aba addayo oba ewa maama we n'omusibirira eddagala n'okubayo n'essimu maama Sami omwana oyo kola oti fuba okulaba nga ddagala linywedde sirapu ezo biki okitegeera like a mother kati nze bwe natunula ne ntunuulira paati yange ne ŋŋamba wa wembadde omubi nenoonyaawo ffe abamu twetunuulira era netwekubira netwekansula netumanya obubi bwaffe bwe bwali bwonna twabumanya obubi bwaffe bwali butamanya n'ebibi ebitutambulirako nagamba Sami kyakanzu endiko ekibi nawe n'otuula noweenoonya neenoonya nendaba ekibi ekindiko busungu neŋŋamba Sami okimanyi gwe wali yetondedde maaza n'oddayo n'otoba naye kuba nze kyange nkitegedde bwe nakitegeera ne ntandika okusaba Katonda ayongera obusaasizi nti mpozi the only thing I did bwe wankubira nti tukole surprise ya Nakato na contactingako kaye naye saafuna budde bwogera naye because nali ngenda travelinga ate time difference namugambako nti Peter nno yankubidde because saagala kulabikanga wankwe twakoma mutunyiigidde ffenna ate nze ndabe nga nkukuta n'omuntu nze maaso ga mukwano gwange basaa kubeera wankwe kati namugambako ngenda nno Peter yaŋŋambye ayagala omukolera naye katulawo oba ali serious kuba nange nkimanya abantu bayinza okujja gye tuli omuntu n'akulaga nga akwetaaga kumba kema alabe reaction yo kuba mbirabye nnyo kati ne mugambako nti ninza nno sisinkanako Peter maybe naye kamale kuva mu trip gye ŋŋenda mu ndabe nambuuza kati ogenda mukolera
kati nga omanyi kayita sirikana nga kati bolo bakitwala nti kiri okkeola obulamu butambule butambuzi biri byaggwa ne muga tubireke ebyo kasitali bwento bwe namugamba one surprise nganze mbulamu kisoka one surprise ng'okuddamu message nazikuweereza wampanga ezitalina makulu saddangamu naye era bwe wampa ey'amakulu nenkiddamu nemuweeza olumu ng'omanyi okwako obustatus negamba mukazi ona kakyatulowooza kakyatuyina just ekyatukyankalanya tekyali kyamaanyi byali buntu butono naye kwetegeera tusonyiwe ankoka yatusonyiwe twamuswaza gye yatusindika ng'omuntu anaakuwa visa ogende era ye yaŋŋamba nswadde twamuswaza nnyo naye musabira omukisa gyali akayo musajja wa ddala musabira omukisa maza kusabira omukisa otusaasire tusabireko tusabire nga ne kusaala nnyo by the way nze teri kyenjagala kati era mpulidde bubi okuŋŋamba nti Sami ali eri era mbadde mmanyi oba okola naye si kyenjagala ekyo okuwulira nti yaddayo oba nti yayagala n'okwetta ebyo tekinsanyusa naye mba njagala nnyo biki Sami bingi nno byakumyisingako yaŋŋamba maza ndoza tulyasinkana nga tufudde eyo tomanya n'atusonyiira eyo bwe ngenda mugundi mu muliro nga ye agenze eri naye nga byonna ekikulu kumanya eri omuntu alemerayo ye n'alaga nti si pride kyebayita pride nti naye omuntu gw'omanya kulabaawo mu kuziika mukwano gwange Eva Ragu nkozi Ragu twamuziika Kalungu Masaka naye tetwerinaana nali njakwogerako naawe neŋŋamba ate najja leeti I think neŋŋamba omukyalo ono katusooke tumuleke mpaka wawo naawe nakulengera nenjagala okwogera naawe nkubuuzeeko nenga nenyinza okugendawo nemubuuzaako n'agaana okunziramu naye we bali kusonyiwa nze by the way kati kankugambe kino nyina omuntu gwe mbadde njogerako eyankola obubi nze sitera kwatula bankoze bubi era nze omuntu asoosigalawo nga mbuuza gundi yalagawa nga si openings up nyina omuntu ogu mu nsi gwe mpulira nti asobola okujja mbuuzeeko ne ŋŋaana omuddamu kuba ye yayagala kutwala bulamu bwange omukyalo oyo waali oyo yekka etaba muntu mulungi kale ne banne nga bwe bakirimu bali basatu omukyalo oyo ne banne abalala abo bo basobola okwagala okumbuuzaako nesigira naye bino mbaoli yanziba ate yanziba alina lesoni nnene zeyanjigiriza nga bwe bazze banziba bonna balina ate nange kyenayina okuddayo Katonda ansomese kyenaddayo nensoma ate nga nakisomye okitegeera kati yagitundanga mitwalo Junior nkozi bali bagiyita bateeyo kamera Canon R5 kati no teyali yangenze katwesonda kuliko sente za mami watunyumize emboozi yayo yonna nemugamba n'oyo kuliko sente ze yazisonda na mu kibiina kati gwe mbobeera eyo mbu olowooza obulamu bunaabokke tebusobola nga twesonda n'abafamire nabibanyumizanga nembaga kamera eyo si yange twesonda bwesonzi nze nga mbuulira abantu openly but it's okay kati abo nno bo sibakyawa nnyo nga bwe nakyawa bano abakyala abasatu bo tebanjagaliza bulamu kati omwana oyo yabba byabba yalinnya ne mu kisenge kola otulo ne tuntwaliriza wano mu ate neewuunya oba wasobootya wano nennemerawo osanga bandirinnye waggulu ne bandaba ne bantugirayo genda kola surprise yes nennemera waneeno n'atuyitako ssebo najja mwalina obusente bwammwe n'atwala baaga ya Sami mwe yapaakinga ebintu mubbi ki aveeri najja n'atusooka ng'amanyi n'obwo obusente n'abasokoola ensawa n'aleka TV n'alekawo TV n'aleka pikipiki n'amala poliisi bwe yajja n'egamba tunula mu bantu bo n'adduka okimanyi bunno abandi okumpi abantu baani baleyira baani bonna mbu yasangibwa abasiibula
mumpe namba zammwe obudde bonna ŋŋenda siriiwo ako kajjukidde nga yatandika obbasiibula obudde bwonna siriiwo egyali ali fine oba ali Bulaaya ali Uganda. She's married and happy and okay. Wali ewa mami we atali wa mami we abeera wa mwami we. Hajjati omuwulizaako Hajjati ki mama wa Shifa owange twagendayoko okulya embuzi ng'abaagala embuzi eri ennamba twalyayo embuzi ali oke akyagifumba mugambe tumumiisinga yayaniriza alinga nze naye tukwatagane mu birala wendi era okirabyeko bayira nnyo onneetaaze nga ne bino tetubyogedde nze mba bwentyo kugambye bw'oŋambye kuba mbadde nveeyo oluweero ngamba maaza twakola pologulamu ya Saturday ngamba ajje tutuule nkugamba tugenda kukolera nangamba buziga nengakansi gye buziga era bino mbyogeredde mu kamera nekwetondera saba okirowoozeeko ne Sami simuyinaako buzi Sami wakuteerako akameseji omuddemu sajja wange talina tabbu ali eyo siina buzibu ku babi be nnali nsanze temuli babi benniza okugamba nti muli Sami bayinza mukubikira yafuna ekirwadde ky'akataago bannaayi akataago ye pancreas ani ndabo baakwata n'essimu bakiyita batya yalwala akataago yankubirako mabegaawo ng'ali mu ddwaliro oba kalwa akataago mu luzungu nabo baanaakwata oba bye byavangako ezo gundi embi manyi naye obulamu bwe naye bulinga bwange leero abamulamu naye kino kyeyafuna ekirwadde kinene kyajja luvannyuma like baamukebera ne bakonfaminga yankubirako awo ng'akaaba n'amaziga ne mugamba nkubidde naye nange eno n'abukugamba obulwadde yaŋŋamba yali agenda biri ebyalusa zaatuuka ne ziwona wazirabako ziri alusa zembi bwe twavanga wawo zino ze mwamuddusiza mu ddwaliro nankokaye tyalaka essimu tagiwulira yaŋŋamba essimu naye emusumbuwa nja munoonyaako ngenda munoonyaako mugambe mbaddeko wano obulamu ate mwana muto ebyo ebirwadde bwe bikeera yatomera ebizibu naye mu bulamu bingi wali awo enamataba naye lwakuba tebali mufaako taata we bw'aba amufuddeko ebyo ebintu bimu byali bisobola okuwona taata yalifudde ku mwana we naye aliko omuntu osangibwa oli musiru mbu kati bw'obaako omuntu n'obanga omuntu akukyusa timing tebasobola towakana naawe obeera onafuye mu mutima naye nga gyali eyo yankubirako nga lwaki taata we teyamwagala leki n'amusaddaaka bw'atyo n'amuta n'amuwaayo ate nga taata simulokole nnyo taata pasita kyenzijukira nange kyova abantu batuuka ne batamu ebintu ebyo hize pasita oli omwana yali muvubuka muto basingo maaza ani baki kyokka ne maama we yennyini nga maama naye maama wali naye talikiri kale jajja wamulaba yalinze kuziika ekyo kisoboka era omuzadde asobola okuziika era munnaayo jajja baba to abapya bazaala babaagala nnyo ate baba amaze abanga azaala bwatuga jajja gyali wamulaba jajja obulamu bwakuga gwe nalaba jajja maama jjukira maama wa Sami kaali kawala kato yamuzaala muto kati waliwo gwe nalaba oba yali jajja wano okugundi ku guest house nga yoyo jajja bwe twakolera shopping jajja waliko naliko oyo jajjaawe bambi naye nga byebyo maaza aba oyongera otusaasira tuzeewo omukwano gwaffe wadusigwa bizinesi ngenda munoonyaako akyali muto ngenda munoonyaako talinayo omuntu ayinza kutuuka n'ayogera ne taata we ndowooza yabikola byonna mu kaseera kano n'akita kuba yaddayo olaba yaddayo n'akola buli kimu n'addamu awo ku live ze mumanyiyo mulungi mu ebyo ebintu agamba nakita mwana kyokka alina talenti alina talenti naye ze yamuttira future ye saba naye ansonyiwe bebali kutukyazaako wano kale katwebaza ababadde abantu bebale kuba naye we got caught into the moment waboda koyabike kanzije tugende so
basiibule abatulaba njala okwebaza ababadde batulaba weyekozeeko olugambo si kwekolako olugambo mu nsi muno tetujja kujja mu mafa g'abantu tubeetondere era tetujja mu mafa g'abantu tubasiime nze maze akusiima n'abyewaffe maama mukyala akwagala nnyo ne kasiisita bakwagala nnyo era bakusiima byewakola mu bulamu oba omuntu asobola okuleka ababe n'ayamba ababo aba akwagadde abatulaba mwenna mwebale kutulaba mwebale kubeerawo mu nsi muno wozzanga omusango okkiriza era ogwetondere abantu abatukozesa ebiseera ebisinga tebabeera ba perfect bo byonna mubakola naye jjukiramu ebitono omuntu byakkoledde mu bulamu nze nzijjukira wajja envudde ate nensobola okulaba wajja endaga maze bale kutuleera bulungi awe bale kuddamu kumpa sekendi chance etuulako naawe amiina nzijjukira obulamu bwaffe obwa Alfaadi nga tubeera mu Alfaadi yaffe tweyagala nagirabyeko awo ngamba ye maze akyakuumya emmotoka yaffe webale nakuuma wano webale kuuma Isaac musajja mukulu baali bamuyitaani kuddata w'abantu Mbappe omuzannyi w'omupya naye nga leeta guyinaamu bwagaanira ddala netuguleka naye mulungi mu music ate yagetinga inspired mu ebyo ebintu byammwe yabalabanga nga mweditinga n'ayigira ddala ne piano agimanyi simanyi acoustic guitar simanya bass guitar abikola Isaac nze ali mu S4 Isaac oli ku kituufu just nyweza kusoma olaba ekikyamu sooka otuule okyebuuze wawa ovudde nawawa olaga ffe tetwasooka kubuuza mutima gwaffe twagenda ne kino ekitima ekitugamba kola tambula ove wano lagako oli wa kitalo nga woolowooza munsi tetulaba kitalo nga bwe tulowooza maza neyanzeege bannayuganda mbasaba akalulu abantu bakuwa akalulu akabonero kikere ate kyendabye oli mukulembeze mutuufu because tobadde kalabba kwogera byoyogedde tolina kyonneetaagako kubanze era bye wanneetaagako nabikola toŋŋambye nsobiizo so kati you are like oli true leader omutuufu owaddala addako emabega natta ebigere so goba okoze ogugo kati takes this person gwe weetondedde ye waaba mubi nnyo okulemerayo nti naye ng'ate in actual sense siina ne bye mbadde njogerako kuba nkola ebibi temubangamu never by the way bw'olabanga omuntu okumanya nti abadde akwogerako obubi tunuuliranga attitude y'abo batambudde nabo walabako akulaga attitude bwe twajja okukolera Nakato buli omu afaayo bitya because they don't know anything balaba kifaananyi gwembalaze nti banayo no Peter tugenda kukolera waffe obunkenke bwe nabateekako mwanguwe mukeere nga tulinako nno surprise twali tugenda wala ne mbaga bambi ono waffe tugende bambi tumukolere nabalaga waffe wa team so sibirina Katonda akwongera ku mutima ogwo bannayuganda akabonero kange kikere yes ekikere ekyo nkijjukirako ebintu bingi lwaki kyenakozesa lumu nali n'ab'ekiro bino bye tunaaba ne tuwumuza ekyangwe nawumuza wali kikere kati okuddamu okwata ekyangwe nakwata kikere neneekuusa ekikere nawulya kikere kunkabira mukutu weekuusa kikere anti nakyo kinnyogoga ke kabonero ako naye nkubiriza bannayuganda kalonde tokakuuma balonde akalulu tebatawaana kwetawaanya mbo bakuuma omanyi lwaki nze nakolako obusibe bw'ebyobufuzi mbumanyi so tokuuma akalulu kubaleetera bizibu kuddaawo mbo bakuuma akalulu kuleetera famire yo bizibu n'abantu bo bajja kusiba bajja kuba amasasi tokuuma akalulu please go home and rest in peace tuula mirembezo rest in peace si abafudde akuwummula rest si kwe kuwummula era kwe kuwummula mu mirembe in peace era mu mirembe otuulaawo neyanzega akisa kano kasaba Mukama I wish you all the best by the way nze wonna Mukama waba akutadde alhamdulillah kyonna mmanyi Mukama ayina ensonga kye yakudesigninga. I was the happiest. Ninza okuba nze essanyu lye nalabye nga nkulaba nti kamera zonna zikutunuddemu. Gwe tomanyi essanyu lye nalabye nga NTV bakutunuzaamu sanyuka Spark ne ngamba Mukama weebale.
ate nkikoze ku bantu abalala bangi nnyo nga twafolinga out ne mulaba nga ayina waali nensanyuka nnyo ne ŋŋamba osanga nze nali siina nnyo step osanga nasandi mutuusizaawo osanga okunviira kyamuleetera okulowooza ennyo okulwana asigale nga waali naye lwakuba waliwo abakola ebikosa ebisembayo ng'ate ye mu nsi takwagalamu oyo si mulungi nze waali omukyala waali nzize namwogerako by the natuuka nenjatula nga ogamba obulumi bunnumya ebbanga kanjatule ninza notuuka nembaako obuzibu nga teri bantu bange bamanyi so ne mentioning era abantu bange ne bamanyi abantu abo basatu lwakuba nti nze ate saagala nnyo boogerako ku kamera bawa naye abamanyi babamanyi abankwatako ennyo babamanyi bulungi iphone yange eriwa bannange tayagala togeye kuba sponsor yanampa ekyokulya nsaba mukama abawo omukisa abatulabye bonna nkusabira endorsements nkusabira otegekere sister woyo okimanyi maaza wuyo kati agenda ku university okimanyi Katonda alina surprise gye yampa ey'okulabika TV zonna ekyo buli wamu nze waliwo omukyala yankyazaako ku late show edda late show ye ya Sparker yalinga ku WBS bwe tukyala ku late show tugambye abantu ne maama abaani ngenda kubeera ku TV mukazi yatuleka wali nakola show neggwa naga nze mbeera bidde nga maama wateze TV agenze ku mirirwano okulaba bambi nesitalabika ku TV ebana ogula nakyaliyo ogula nali bweru yagenda Bulaaya ogula nali Bulaaya tali mu Uganda yakamala myezi yenge emeka naye akomawo agenda mmalanga 1 year and a half ali muziri ezamalayo aliko bweru twebuuzaako abantu babasinga baali bweru bayirawo gyali ali fine tali mu ggwanga sewuwe napangisaayo omuntu oyo kali maasa tweyanziza nenga mukama kulembere by the way nekyo kyogambye kirungi by the way ebinyiiza mu nsi tebigenda kukoma naye maama buli anaakunyiiza ng'ogaano sijja kukola naye kanveewo otambule olikomawa so ottamu ebigere bitono oba oyina obwo obusungu wetaka ebbali ensonda kati ekyo nakiyize ogire lwakuba nti nze mbiteekamu bizinesi nembaala neŋŋamba kati omuntu ono tukati okenyiiga ku seeti like every day ntambule ŋŋambe envudde ku seeti eno gwe nazze okukolera mpisizaamu amaaso tulina bakasitoma batuyisaamu amaaso n'akuwa ssente naga gwe kino nkukubira tokwata nakusasudde ssente zange nzizire mugambe sikyakoledde era mugamba munnange boosi nsonyiwa kati tukubanga munnange fetwava iri eri wala Masaka twasala lwera nzire Masaka najja wana I'm here to stay mbera eyo Lumusami yaŋŋamba naye omanyi ti twaguza omukazi ebintu netutabikozesa mwanteekamu amaanyi ate mwanteekamu amaanyi yaŋŋamba ekyo kyamunyiza kasi nakwata sente biki bye mwagala tukyetaagisa netumukozesa setup netutakola bye tulina kukola ekinnumye nti obulamu bwe singa abadde akyali strong okuba mwana muto ngenda munoonya naye ekinnumye nti ate bulamu bwe alumbiddwa endwadde ennene naye ate kubanga tafuna treatment akantu kajjanga katono ne katajjanjabwa tafuna keya endya ne byolya kati akakantu nyina abaŋŋamba nti abavubuka abali ennyolo chapati zino ebikomando kyatala tujja ku kikomando tumanyi nga tubadde tukola naye wano omuvubuka yagamba mbu chapati zamutwala ne bamulongoosa oli junior omulala chapati yagenda ne bamulongoosa lwa chapati ezo yes nze mukama akyankuumye nziriiridde ddala ebbanga zezinsobola chapati goba tozifunamu buzibu era nkujjukira wali ozaagala amatooke togaagala oba wagayiga toyagala matooke toyagala mmere olabye wembadde nkujjukira mbagaye temutawana bugumya mmere ya Peter wali watutegeera nali mbamanyi ate nga sinza agifumba naye nga mmanya njagala nnyo mmanya omuntu kyayagala kaabaani to make life easy batugambanga mubeere open mbuulira tugenda kukola ki mwagala ki kino sijja kirya so kati mmanya nentegeera abantu but kirungi obulamu buno bulungi and I'm happy by the way nti tusobodde obyogerako otherwise sandi bireese ate era bibadde tebinnuma nze bibadde binnumiriza manye omuntu ayogera ekigambo manyi ne kaye gyali ajja ssanyuka kale nga ye yakundaga
mu maaso ge ye kijja mutukuza ku mutima kuba ebbanga lyonna naye amanyi mbu namunyiigira alabanga atangattako nze ate kakalamu yankonekitinga kaye waŋŋamba kakalamu muveeyo wamu netuveeyo wanko kakalamu sebo tulina obwatunyiiza oba bwalina buki obwatunyiiza gwe ne kakalamu oguzimu guli ogubi era naye ako kakalamu naye mwetondere bwenetonde yakayimba netondedde kakalamu ako kakalamu Seguya Gerard muganda wange tuva kuba olimu bamaama baffe bemanyi ate maama akubuuza nnyo kakalamu nsaba naawe onsonyiwe muganda wange okuswaza gye wankonekitinga ewakaye ate netuswaza kaye ate nga kaye abakkiririzaamu till now yaŋŋamba eyo ttiimu shifa gyogasse omaze toddamu kaaba amiina kakalamu mbaagaliza ekyeyo ekirungi batoocenga ne ku ssente mukole nga bwe mutookya enjokya yaffe eri ekomewo kankuyireko nyina n'obufaananyi oba byali birthday yanne tugenda Entebbe mbuyina musimu saabujja namu mbuyina kyo bukyegambye nti nze saabanyiigira just nagamba it's a matter of time ono oli omukyala yatwalanga Entebbe Damali akola ku Star TV okyali wange nnyo oli ka restaurant kali akalimu ebigambo ebiwemula gundi ebyokunywa menu yaabwe kale ng'ekitutwalayo kusoma mu menu naye nga bannange abatulaba obulamu bwebwo kyemmanyi puroguramu eno muyizeemu bingi nno we mutuula awo bingi nnyo bye muyizeemu ayize yiga otwalemu kyotwala batera negativity tekoma naawe gwe ataddabyobwo it's okay era naawe tukwagala mu nsooba emu kubanga why not naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali awo Busaabala Road najja nakumbi ni ya Cobbins Hotel abo bakama baffe batteekamu ssente ate njagala nnyo mubawagire kubanga Hypex Studios abo ate era be ba great opportunity mugiwulidde mu projects nyingi nnyo shifa waba ayina gy'atutte okuyamba konna bazze bayambanga bo bakola charities enjawulo ebyowa God muzze mubawulira God project and Millicent great opportunity ye Hypex Studios mubawagire kuba nabo balina omutima oguzza mu community bayamba bafaayo eri abantu supporting Hypex Studios obozizza eri great opportunity tweyanziza nnyo tweyanzeege era yenna alina omukolo gw'oteekateeka nga mu mutima okirina nti nnyenda kugenda wa Hypex Studios mbawagire thank you so much obasanga ku 0754192434 oba nobasanga ku 0789343802 babayita Hypex Studios bwentyo mbajjukiza ababunga Comfy Homes yes tulina baboosi abo baboosi baffe ba owners bali best in USA batukolera ekifo ekirungi wano ebbunga batuteeramu buli kimu ekyetaagisa omuntu okutuukayo n'owummula gwe n'oba ng'olina bizinesi z'oyagala okukutula naye ng'ewaka environment tekuganya kati nga pulezidenti alina okulowooleza eggwanga ogenda kubunga Comfy Homes n'ofuna ebirowoozo ebituufu by'olina okukyusa mu ggwanga okugattako n'okukola buli kimu balina ennamba yaabwe naddala mu abali mu diaspora ennamba yaabwe eno eya US obasanga ku +16175952751 oba nebasanga ku 0701260881 oba nebasanga ku 0772461976 babayita bunga Comfy Homes kati bonna byenjogeddeko oba oyagala supportinga Peter nga wandyogadde okubeera kuba campaigninga oba kuba sponsor whether bayisizeemu kanambako ennamba yange eri 075 94 kale oba togifunye ya Peter come to my inbox on contacting singoterako okulonya programu eyabanoonya nenfuna nzija ku lujja nenva ku lujja kubanga nakato yagenda kati ate weetaaga kati abantu bambuuza first aid bagenda kunkubira amasimu nga bakwetaaga twagala kubali bulungi kubanga naawe wennyini oli mu struggle tubalansinga omuntu wa wansi n'owa waggulu ba abantu babanja first aid
First Lady Nakato wuuyo wa bikonde tugenda oyo twamutadde mukatumulekere enseri nakiriza njagala nnyo gatta abantu n'ennwana n'ennemerako Nakato nansituza mu bbanga katumulekere ensi bane munsanga ku 07821015690702562157 emboozi ebadde empanvu naye nkimanyi eri so educative. I love you so much. Bye bye. Stay blessed. Tubaagala nnyo. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya kunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba akabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange ngiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu Baby, on the gang,